ago ge mazima mato naye nga n'eki yali ayogeranga ge mazima zange zaalugendo esente tezaawona sente zange za esente omuyaye yazitwala ate ye musajja gwe nali neesiga serious bino byenkugamba tolina ndabuzo teri kigambo kye nali njogeddeko nga ndi serious kusinga ku kino naye kankugereze ku mukyala nze okuguma kwe naguma kati kankukubuulire ng'olaba omukyala wakeera ku makya n'afuna olubuto lw'omwana we n'amuzaala n'amukuza n'amala omukuza n'atuuka gy'atuuse n'afa n'amugerera akagera awo kwatera n'amuziika n'amala omuziika n'akomawo mu bufunze afiirwa tasula ku malaalo kati si y'ensonga nti olw'okuba banziba mbeere ku ekyo nnyimba ekyo mbeere awo neekubagize omuntu nemulekayo kaakati kitwale ng'omuntu eyafiirwa n'omutwala ku malaalo ne mumuziika n'otandika obulamu obulala kati ebyo byonna nabivaako ensonga lwaki ondaba ninga bwendi olwaleero naawe ezo sente zite era naawe ekyenjagala okugamba olwaleero toddamu kubirowoozaako kitegeeza nti kite omuyaye yazitwala ebyo byaggwa tetukyalina kintu kye tuyinza kukola kirala tusobola kuzireka valinga kubanze zaawera ku sente ono naye yatenda abantu emikisa bana ababbi balina emikisa muntu nabba sente ngenyingi bwezityo ne bulinaomutunuuli abutunuulizi nyenda kola sente nga buli musajja mutwalira ku ntoli zange naye oba tolina sente omusajja kati buno bwalemera ku kyalo kuva dda bwe bukawayida bwako mbukagenda kubeera nga abasajja kakuba ntoli ne bajja ezo endowooza abasinga obungi bazirina naye nga biba bituufu ekintu bw'okirowooza bwe kirina okubeera naye ngenjako ya bizinesi zange amatama gagamambuluga mbu naye mbwa asimbye abasajja layini gamba emboozi ezimu kale bantu babeerawo kunyumya bunyumya naye nga si bwe kibeera nga bw'okibala oyinza okwenyumya mu banaakola sente n'ova mu bulamu bw'ensi eno nga tolinayo wadde 10 siba tugenda kola sente mbere bwe nti byonna birooto bulooto olaba sente zoyogerako omusajja gwolina yakubuza kino kiri mu nsi yonna maama sente nga bwe mugenda ozikola ze mukayani yabawa poyinti nti kino kiri buli wamu wonna ne bajjajja bafe abakisookako we baakireka omukazi ne bwoba zine sente ezifaanagana zitya omusajja asobola okukusalirawo mu mbeera zonna kati ebyo bye mwewaanamu mwogera lwakuba nti mukyali myaka emito kati buno bwali tebusubwa ndongo kati bwe poloti gy'ogamba sina gy'ogenda ogenda mala ogigula ogiteekamu bulungi n'ennyumba yo mu maka gu mwenyini bwagenda okukubira kiboka akuligete kakati ne bajja bakugamba esayidi eno atulengeza edduuka eritunda engoye ez'abagole kola sente onyumirwe nze nkubuulira Dickson ali mu dduuka oba sente ozifuna ez'abagole ziri wali zeewuja sente ojja kunyumirwa yewaana sente kye zintuusizzaako ze nakola sente buli kimu ne kitereera naye nga zikola lwakumeka sente yazifuna mu bulambulukufu ibayirawe mbaade sigambye okimanyi nti wano bwengenda okwambaliza omugole wange azze kulambula ku byambalo alabo waliwo ekyambalo ekigenda okubanyumira nga omugole akolebwako olunaku lwabwe lwengedde olaga noobisobola bwezaano nga za bbeeyi mwana gwe mmwe obwe buzibu ati kakati olaba ekyo kyekirwadde ekiri wano mu ggwanga omuntu mumulabisa maaso n'omanya nti ono wa bbeeyi ate kati n'olaba omulala n'ogamba oyo mwavu temuddemu kujajinga bantu omuntu bw'ajja n'akubuuza ekintu muddemu nga bw'olina okukimuddamu so si kumumalamu maanyi nakuddaawo okutandika kuyisa mu bantu maaso kati nze ndi musajja awo ndabira wano gundabanga lugojamye ati nga mba n'ebintu bye ndi musajja mugagga okakasa byeyogera mwana kati wulira kyengenda okugamba kuba kyekisinga obukulu gwe osobola okikkiriza nti ensonga semasonga ebadde ekutte byonna emaze negguka kati ekyali kisibye omukolo ebiwandiiko bye baali beetaaga bambi mukazi wattu yali asobodde okukirwanako ng'asobodde okugatta abazadde teri mukyala yenna ayagala mukolo gwe kunyuma nga ayagala ayambale gawuni nnyingi anyume
ataze wa mukyalo ono. Buli kyetaagisa okubeerawo ku mugole omukyala embaga n'enyuma wano weekiri. Yes, Esther. Byamperekeze Mwana wattu nze bwe nagenda ne nkola research ku mukyalo ono bannange neewunya. Zino embaga ze tulaba zino e Kampala ezo ez'amaanyi ezo. Okimanyi nti ate bava e Kampala ne bajjeewo omukyalo ono ku Imagine Bride and Beauty Salon aye ne bajja ne bamupangisaako gawuni naye nga bavudde Kampala ne salon n'abakola nako n'abagole bava e Kampala. ne bajja emiti ne bajja Ewamponye n'abambaza. kati emboozi ate bano baali mu za kyalo nnyo. Ebyambalo tebirina kubaako we biva. ensonga ebadde ya muzeeyita Mbu wano abagole bava mu buli ango yansi ne bajja wano nga bakimya ebyambalo. naye okukkiriza mukyala mmaze kulumala gwangulu kubanga njogedde Oluganda n'Oluzungu lwonna n'Olusoga n'Oluswayiri. Mukazi wattu naye yali anyumya ku buzibu bw'ayisemu okusobola okumatiza abazadde okukwatagana ne bafuuka kimu. Sokoleke eno nsonga banda bokyamupira badde njerabidde mukola wakati nkuba nkulaba entula eyo yonna n'endabikayo olabika mmwe bano abajja ne basiba emikeeka n'ogusibako nyini empapula z'amawulire n'akaso gwe saagala togeza n'oleeta ebirabulabo obwo ku mukolo gwange togeza n'oleeta obwo kuba nkulaba entula eyo yonna n'erabika ne beegeyageyamu wano. kanyini oyagala okuleeta ng'eki Manye ebintu ebisinga obungi osooka kuba bufaananyi. nobadde ntegese Kulusebo n'agaana obulabu obwalayisi ayagala ebirabo eby'ebbeeyi. ngoba mikeeka atazuma Ate bw'obanga wulira tosobole kugira ngambirawo nze nkwate ssente ngule ekirabo gw'okireete mwino era weerage wali nti kale gwe waleese. emikolo gyanayo ne mubaleetera obugiraasi Ndojjaawo nzitira omukolo ng'ate ngutegese gugenda kuba maŋa. era obuntuntu obumasamasa nojja mwenna mujja muzinira kwe ate muba muzina okufa obufi kumbe mukagundi mulimu kagiraasi nakakoko sibyetaaga togeza n'oleeta ebintu ebyo. Nze bw'oba onojja njagala ekirabo ogira kireeta mbaasa ekiki baasa ate ng'ezitowa kale obasanga mulimu ngaki mulimu sente mmeka. kakati nze ebirabo bye neetaaga kale bw'oba tosobodde baasa njagala ojje ne firiigi ng'eyo firiigi oba si firiigi jangu ne flat screen ogireete oba dining table bwetyo kati kale oba tobisobodde gwe bala sente ezandigenze mu firiigi oziteeke mu baasa z'okujja nazo naye si kuzunga na bubbo bwamu kyokka bannange ogawulira olaba kweyubulira muffe gwe nkugobye ekiki tojja ku mukolo sebo tojja tweyubulirako tojja ku mukolo tojja tweyubulirako njakujja bireeta ogeza yeyubula wewogufa gonna nja kuva ku nnyonjo nze kubattule angambye ebintu bingi aye n'atuuka n'okuntuuzaako ne basenga bonna bonna sima bonna bajje bampulire bibadde bingi naye netubigenda nnyo sokolindeko bane ogenda kusonywa mukoko kuliko akuba naawe soga embuzi esinga soka oveeko ndaba ono omukyala wa gawuni yakuba madamu Esther Mponyi nagamba gwe tugenda okukozesa owa Imagine Bridals and Beauty Salon ono wemikyala nagamba sokoleke sokokemayo kugambe tukyagenda maaso kakati mu kiseera kino emikolo ono gyali girinya enkandago obusimu obufuuse obusimu n'abagawuni baba bookinze dda omugole bamutumya asobole okujja bamupimeko bulungi asobole okulaba nga agenda kushanana kati tugenda kukola bwetu kati nzije eddi kubanga wano wembadde olaba londera gawuni mbadde njagala nfuna omuntu kale omukugu asobola okunnondera gawuni eyo ngina mugamba mwana saagala bintu ebyo manyi gwe nkumanye kati tuli mu bakamugisha and Sons bulese wano njagala ku mukulu gwangu baali batunzi nga batunzi bangoye bakugu asangibwa mitiya naawo ono egaya agenda tukola kakati jjukira nti ono sayidi ebbali ku mabbali eno Kiberu bwe baali bawadde ddiirwa okukyunyoona amugye mu bulamu bw'ensi kyagenda okuzuuka nga mutaayi we era baakwatagana dda kati mu kiseera kino bali mu kuddukanya byambaga era bali mu kubapimako makooti ngeri ki gye bagenda okwambala bintu ebitategeerekeka obanga natuwa buli fiitingi mwana yagala tunyume kamugisha gwamundeseeko gwoza yeeyiya bweyiya kino kiki
kakati abayaayi ate tebaba nanjoge omuntu bamugeya ali wano wenyini naye abawulira negwe alina gwe yali ambazaako gwalabako omugole anti owulira ne gwe bageya bwabatunuulira takakasa oba bagenda balina bakasitoma kweri bano genda kujja obusuiti mbeera nabwo bonna bwoyagala mbeera nazo wano kyona kyobayagala kukolerako mwekesita mujjani tugira buli kimu tugera kigira bakamugisa bamala okwasaganya naye bana bagenda okwambaza omugole omukazi bambi yali amaze okutuukayo kubanga omwami ye yasooka najja n'akola save okutuuka mu kifo nga ebintu byonna bye waloota mu birooto byo ku mukolo gwo ekituufu kiri nti ali mu fyuca ye bino yabirabanga mwana muto era abikubamu bufaananyi naye kakati obufaananyi buvuddewo ebirooto bigenze kakati ali mu kintu naye bano bakyali eno mukamugisa bw'omuwa oda najjaffe Dickson alina mu silivulesi basobole okumupima obulungi kafiitingi anza omugirirayo kooti negenda ekunama oba nefuuka eganduula kakati alina ne bamutayiba bagenda okukola nga ba bestman nabo yali abaleese mu kiseera kino babakolereko wano omulundi gumu bali abayayi tebatandise okunekana mu makooti kamugisa erinnyo limuva kungulu afunye bakasitoma awo ssebo mu ngeri ye basangibwa mitiyana awo batunga amakooti n'amasuuti amalungi era gwalina omukolo osobola okubeekwata ne bakwambaza nkugambye n'oshana na bushananyi bonna n'agenda abambaza awo ne banyuma bya nsusso newankubadde baali balabika nga abayaye mu ndabika naye ate ebirowoozo byali bimaze okukyuka kamugisa batandika okumutendereza kaakati ebya firimu tebirwawo kugambe twali tumaze okwolekera olunaku lw'embaga omugole bali mu kumubyula kugambe buli kintu kyonna kyali kimaze okutambula bukwaku sinema bagiyise amaanyi g'omukwano abantu bonna abaali ku layini ku ya Dickson era buli omu amuyinamu essuubi mu kiseera kino tulengera ng'alonzeeko omuntu omu era ffenna gwe twali tetusuubira mukazi wattu yali amaze okutandika okunyuma ab'enviiri bakikwasaganya kugambye yena amasanyu gajula okumutta bambi kubanga luno olunaku eri talusuubira kyosanga lulikya ne lubeeramu bulamu bwabwe okusinziira ku bintu byayiseemu ate awo n'obugumiikiriza wekiyambira senga omukyalo ono yapaapaala wano yandituuseewo kugambye ababyula ne bagenda maaso baali bakafulu era bakugu mu gye bakola naye nga neena abagole abasajja ekyabwe kyakutte dda kugabe buli omu yali yeetegekera omukolo ekooti zonna bazambaddemu bakubino nti eri sinajambalamu ne bweba temutuuka abayaye bo tebakkiriza ali sinakambalamu mwana kanzoke nkavaale emidomo tebagifuula otudomo ekisige bakola kikole bagamba kale era ng'emikolo bwe gibeera abakikola bakugu olunaku lusembedde kugambe tuli mu kikolwa kinnyini eky'olunaku lw'embaga oluvannyuma lw'omugole okumala okwambalamu awo atandika okwegezaagezaamu engeri gy'anaakumba naye nga jjukira baali ku dduuka we batunda engoye ezo oba we bazipangisa ne bamulagamu engeri gy'agenda okukumba ekyo nno nakyo sebo guba musomo mulamba sikumala gasaatuuka oyinza okulinnya mu kaddaali n'osimatuka n'ogwawo n'ogenda weeyononera omukolo kati olina kubeera bwoti nga waliwo amutendekamu awo bw'ajja alaga ekigoye engeri gye kiyinza okubeeramu kakati ekyewuunyisa bambi mukwano gwe ye yali metroni we ne bano abalala babeera emperekeze newankubadde baakula naye ku kitundu baali tebakikkiriza nti asobola okutuuka ku lunaku olulinga luno kugambe kagenda maaso bakayisa amaanyi g'omukwano vigeraji nga nze ndi ku MIC Liwos Movie Production bakabaka okutuusaako Pafula Richard Walakira ye director kasinema kano kawandiikibwa Sonko Betty oyo yennyini omugole ng'ate muzannyi
akuzanyidde nga Nansasi, akuzanyidde sinema nkuyanja nga kwotadde zikuwandiikira. Kati bambi twongere obuwagizi bwaffe gye bali. Mwebale nnyo mwenna abaagala ebinayuganda. Obuwagizi bwammwe bwe bututuusa ku kino. Image Bridals bakabaka okutuluusaako bino byennyini bye tulaba. Kakati mu kiseera kino baali bafulumayo. Emmotoka z'abalinzerinze dda wabweru. Omukolo gwengedde. Era wano we twolekedde mu kiseera kino. Bandibanga baali boolekera kyaki okubagatta. Omukolo gwagambiddwako mulina okuba ogw'ekitiibwa ebitenkanika. Motoka zaali z'abalinze dda. Naye nga bino byonna nkujjukiza nti biba birooto. Just bugumiikiriza buli kimu kyonna osobola okukituukako. Omukazi ono yagumiikiriza. Ate lwalwawo nno benzi nga tezijjudde kubo. Ate kasitola beezeeza ebimuli. Olunaku olw'embaga lwali lumaze okutuuka. Twolekera eyo yennyini embaga yaffe gyegenda okubeera. Hey! Nansas mu kiseera kino yali amaze okuwangula omutima gwa Dickson. Newankubadde mu kibuga gye yakyusiriza erinnya. Mu kyalo yali yeeyita Deriki akali amaggwa. Esaidi eri tulengera Zaake Plaza. Tekikwetaagisa kubuuza awo tuba Mityana. Obuyimba obuseeneekerevu, obutambuza omukolo obulungi, omugole yeesoga emmotoka. Kale buli mukazi yenna ekirooto kye lwe lugoye olwo ng'alulina oyo alumwambaza ng'awulira nga mwagala ku mutima gwe. Abamu bakikola olw'okwagala okusanyusa abantu, naye ate era ne bamalayo nnaku bunaku ebintu ne bigaana. Naye kituufu nti bano baali tebafeekinga, buli muntu yenna yali ayagala munne. Era bwe batyo bayolekera emmotoka ne zitandika okukyukakyuka. Kaakati emmotoka ez'abagole abasajja ze zino ze twasoose okulaba. Be boolekedde eno baali boolekera kyaki ewagenda okubeera okugattibwa. Mu kiseera kino nga ne kyaki bagitulengeza. Buli kimu kyali kimaze okutambula obulungi. Kakati tusaba ekintu kimu, omukolo gunagwa. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro, kubanga abali mu makuba awo beyanyakulako ssente, abalala bakyamunoonya banaamulekera emirembe. Bwe tutyo ne tugenda mu maaso ne sinema. Nakugambye bampise vigeraji nga nze nsobola okukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda maaso. Bwe tutyo ne tuyingira kyaki. Kakati ate wano omuntu omuwaamu krediti gundi gwe mugeya ebinayuganda, naye njagala wekkaanye paati eno yatambulira ddala nga bweyina okubeera. Kyaki yali ekubyeko abalyowa b'emyoyo ne kwaya nga yatuuse dda, nga buli omu yeetereekerera alindirira olunaku mulindwa ne bamaze akaseera nga balindirira. Kwaya neekakalabya emikolo ne batandika okulya mu ndagaawo. Ogambe kasinema kagenda maaso. Ne tuddako eno mu kkubo. Jjukira nti abagole baffe baali mu luguudo awo nga basemberedde. Kaakati amanyi Mityana obulungi, aka katundu sijja kakugamba, osobola okkategeera. Ovudde mu wabigalawo ogenda oyolekera oteeke ogenda otuuka eri mu paaka. Kazaali zoolekera kyakyawo. N'abamu ku bagwenya abayite batuuse dda. Dickson Puleya akali amaggwa gonna gage ayingiddewo n'ekibinja kye bwe baali bakola ogw'okuculupanya abantu. Mu kiseera kino baali bambadde banekedde, akalulu ne kavuga ne babaaniriza nga bayingira kyaki. Lengera ebitiibwa mukadde wange.
abantu bonna baasanyuka ab'ekika baali balindirira nejjukira nti omuwala bambi yali yabeetondera dda bonna abaali banyiiga era mu kiseera kino baaliwo abagole bwe batyo baali bamaze okutuuka we bagenda okutuula kulindirira kabiite waabwe Kiberu eba bestman wali ebimuli ebiweesa omukolo ekitiibwa kwe tulengera emperekeze teziri kalibu awo kiki tuba tuddamu okulaba emperekeze ziyingidde kyaki omugole aliwa emikolo bwegiti bwe gibeera omugole ajja luvannyuma emperekeze zeesoze yeekaalu wakati mu buyimba obuseeneekerevu obwaniriza abagenyi waya yeekola ogwayo baze nabagamba kila nengina omwana era gankutuge mumirawo naye nagaera tusobola kuntuga bakatira ebintu ngayo twali tubikola ffe najjukira nkitegeera mwana batandika okwegeyageyamu ebyekisiru ebyo bazze bakola teo kasimairo wakulayo olongi naye ate ne bajjukira kubanga buli lwotuuka mu mbeera ey'essanyu toyinza butajjukira buvuyo bw'ozooyitamu oba abantu abo bwajjukira bino lwaki abijjukira amaaso bwe gayitingana tebaleete buvuyo efirimu egenda maaso katutule tugirabe neyefuula avuddeko waya ondaba bulungi zino meka bino byali mu kitundu ekyasooka kano ne kamwemukiza tolina gwolimba nkakasa nga togudde eddalu leka kulimba bantu nze nkumanyi okuva kagere mpaka kaviiri lwaki ontambulirako lwaki wefuula ow'amaanyi mu bulamu bwange kyogamba bwe nagwagalako naza musango nesonyiwa ndeka ndaba bulabi omwana wabandi omuzungu ali wanagira kakati kano ala niko kawulira kyokka bwampanira mu lujjudde lw'abantu avuma bali mama fana nze nampulira ebbugu mulimpitamu naye ng'ebigambo byakozeseza ng'avuma bali akawalako kekali kangambye enkutuge neŋŋaana babijjukiramu wali nga bwe bakubaganya ebirowoozo kakati amubuuza bwe yagamba ojontuge n'otantuka oza ddiru teyagiwa omulala tetuyinza okuba no mu kyaki ebintu ne byonooneka bayinza omutugira mu yeekaalu okutya weekuli taata omanyi ebintu by'obuwangwa bizibumuuko kati ate weewunye taata yaleeta muwala we mu kyaki taata akuta omuwala muwala we banekedde mu byambalo ebirungi taata akubye essuuti yakwotadde nekanzu eyamutega nswera ayingiddewo mu kyaki kakati ate wano maama ndowooza tabeerayowo azze enagambye bagenda kujja omulabye amumanyi naate kale omudaga bulazi naye ngaakyuse bwe bati akaluulu bubasiyeye gundi gwe namwetegereza ddala kaneetegereze gundi tebatusiba ekicupuli manye omugole bamubyula nnyo mu kaseera ako ayinza nokuyita kuno tamutegeera naye owe yali amumanyi bambi bannange serefi guno omulembe gwa serefi ku tikitoko byatuuse dda wakamyufu ate tikitoko live nabulwa dda kontenti gwenteekayo oteekayo kontenti w'omusajja bakuyoola buyoozi wano nekwatira owange ataliiko gamba maama tumaze ne lutuuka munnange kikwano ika maama ani yali akisuubira nti tulituukako wano naawe bambi webale kutuweesa kitiibwa buli muntu awayogera ebigambo byasaanye era byawulira nga bye bituukiridde mu kiseera ekyo bwe batyo batuuka butereevu mu kyaki ng'aleeteddwa taata we abantu bonna babasaba okutuulako wansi kubireeko taata w'omugole mu ngalo era omudyankoni n'atandika ogugwo ogwamuleese oluvannyuma lw'okubirako taata obugala aleese omugole era taata yasabibwa kalire yekkaanya ebintu nga bigenda okutambula kati ne batulagako ebweru wa kyaki waliwo emmotoka ezikyatuuka obu motoka
ekyama ku kyaki ejidde baani firimu ketugirabe naye nga bano nkugambye baali banyumye ekyaki ebimbye ekubye kolengera maama lengera emikwano lengera yagambye yakumwambalira ategere ki kyeyafiirwa bonna byabaweddeko dda ate muneekati bafuuse bawagizi ebyawandiikibwawo ebiri wali waggulu bwatyo bw'ayogera mukama mununuzi n'ebirala ebiddirira ne bongera ne batulaga ebweru wa kyaki epaakinzeewa ne tukomawoko munda manyi bagamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko ebbanga lyo liba eddene mu nsi akati bambi yawanga bazadde b'ekitiibwa era yali mukazi mukkiriza ne bwe yafuna okusoomoozebwa teyalaga butiitiizi newankubadde okuyomba okujjako okwogenda mu maaso n'okubulira egwe kiki kiri kyatudde wali mu maaso kirowooza kyeraganikayayaloza kyayegana abagole nabo bageya nabo eteme ekyekimuleese anti abeerako naye nti abamu banyiivu manyi ensonga ey'amazima ebalobera Dickson ne Nansasi okugattibwa wabaayo omuntu yenna ali eyo ng'alaba kino ekigenda maaso ng'era alina ebigambo by'asobola okwogera ebirobera bano okubeera ababiri aveeyo akyogere mu kiseera kino akasiriikiriro nga bwe muliddamu ku lunaku olw'entiisa olw'omusango ebigambo by'ekyama ebigambo by'ekyaki ebimu bisaana kwewulirirako bwe birirabika omu ku mmwe oba ng'amanyi ensonga yonna ebalobera okugattibwa obulungi mu kufuna ne bano baasabibwa senga wabaawo ensonga ebalemesa okuba ababiri nga bali wano mu kikolwa kino eky'omukwano bagenda okutandika kati bwe kitalagira baveeyo boogerere wano n'okufumbirigana kwabwe kuba kwa nsobi mu kiseera kino senga kikolebwa ng'abantu baliwo basirise Dickson onowasa eno Nansasi okuba mukazi wo wali yayogera naye nga Katonda bwe yalagira Dickson abuuzibwa naakolanga bwe nakkiriza enduulu neevuga abantu bakuba enduulu abakubi b'enduulu bano ne Nansasi n'ofumbirwa omusajja ono ne bamubuza ekintu kyeki musajjawo anaabeeranga muntu wo nga Katonda bwe yalagira mu bubi ne mulungi ng'era tugoberera ebigambo bya Katonda ŋŋendanga kukikola era naye yakaatiriza bambi kugambye omukolo ne gugenda maaso wabula nga tukyagendera ddala maaso ne sineema eno kiki ekiri wabweru tulengera kyaki ebweru kiki abakwaya bayimba kale mu kaseera ak'essanyu nga kano era n'ebizibu tekibigaana abantu babeera wano nga basanyuka amamotoka gali ebweru agamu gasimbula abalala bajja ate mukadde nga kano ayinza obasulako bomu awo abapinga bajjudde muno tubalaba waliwo abeewera okujja nga bambadde banekaanekanye nabo mwebali waliwo abambadde kalubindi akasiriikiriro mu kyaki muko ebyo byonna byatinda ku luno n'agatta asooba ekintu akiise mubwangu bano bagende ewaabwe basooba ayita mu mitendera sooka omukwateko mu ngalaawo ekakasa nti yewuwo firimu ketugirabe banaye tumaleyo firimu eno bwe kigwa temumbuuza ekirala tuli ku sinema gye bayisa amaanyi g'omukwano ekitundu kyakusatu vijeragi nga nze nkutu
Daiwas movie production be bakabaka abakutuusaako ekimu kyonna kitambula bulungi nga bwe bakibaze ekinaggwanga era bwe bakibaze ebibuuzo nga bingi abasabisa ekikulu bakerewa nabo balimba aba bano baali bagase mangu ne bagira ne bagenda ewaabwe ale tewali kyakola emmotoka ezifaanagana ez'abagole tulengere bweru abadduukirira nga basemberera kyaki yasabibwa abikule ku muntu we bikulwa nga bamuteekako omuntu gw'atamanyi agenda okwekanya ndiyo yoyo yennyini nakwata empeta nkuwasana empeta eno musajja wattu ekitiibwa n'omubiri gwange nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange yabyogera mu bigambo eby'omu nsi nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina nekibeera nga bwe basabye eky'omugole omukyala omwami essaawa eno ne be bamuzikiza ati kitegeeza oli aba mufumba eri ono era empeta agimutaddeko ey'omukyala nayo yiye etandise egenda ebintu byange byonna wakati mu kwogera ebigambo ebisaanidde erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina naye n'agimunaanika n'agiraga ensi kati mu kiseera kino omuntu yenna aba alina ekyokwogera obudde bwabaweddeko baabasabye babeeko kye boogera ekirobera abantu bano okufumbiriganwa mpaawo yavuddeyo kukyogera kitegeeza mu kiseera kino Nansasi ne Dickson be bakyawambye ndi Pafula Richard ag'obuzaale nga ye dayirekita wa sineema era nga ye edita ku mabbali ag'obuzaale Sonko Betty omuzanyi era nga muwandiisi era yakuwandiikira kasineema kano bwe batya emikolo nga giwedde omudyankoni yabasiibula asobole okuwubira bantu jambo era bwe batyo ne basobola okufunako we batuula giba mitendera osobola kukola gwekyo kyoyagala newankubadde obaako kyobala naye ng'omwami oyo anekedde awo alina abantu beyanyakula akasente akawerera ddala emiliyoni za Uganda 7 betegereza ki kabeera liikiridde kolo ne gigenda mu maaso gambe batwala akaseera nga bwetulira ku maloboozi amasenekerevu agakwaya ekiseera nga kituuse balina okuva mu kyaki batambule bagende kubanga emikolo gyali gimaze okuggwa mu kiseera kino egyali gyetaagisa kyaki newankubadde gyonna gyali teginnaggwera ddala bwe batyo nga boolekera wakati mu kuboozaayoza kuli ku buwanguzi bannange mututuusiza ku bitiibwa mbadde sikisuubira era nga sikirootangako batandika okukumba oluddewo okumpasa oluddewo okumpasa wewewewewe okukumba ne kubeerawo bwe batyo boolekera ebweru wa kyaki naye nga byonna bikyali ku ssaala za Katonda tetukakasa nti buli kimu kigenda kugwanga bwe tukisuubira naye nga sineema we tuli mu kugiraba katulabe byonna tulabe gye kigenda okuggwera
bwe batyo baali boolekera bafuluma bagenda ebweru wakati mu masanyu. La 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 olusewo okupasa omujambo abagole babukubira kumukumu. Solomonsoni agamba ekifaananyi ne kinyumira ddala omukolo ne gubeera gw'amaanyi nnyo. Waliwo n'abali emabega wali beegezaamu baga eyabwe yali eddakaawo. Tugire naawe twanguye naffe nange kati ogire kuba kati bano nali manyi tebali tusooka ne bayeeyereza abagole enkumba gye bakumbamu awo. Kale senga yeffe bafunyeyo n'abakwata kaserefi awo banateeka ku tikitoko nga kwotadde n'emikutu emirala. Naye nga mu kiseera kino twali twolekedde emiryango gya yeekaalu tetunnalabayo mberebezi yonna newankubadde twalabye ku bubonero obulaga embeera eyinza okuddirira. Amawulire gayinza okugiraawo abadde bakafuluma nga bayimiridde awe bakubira ebifaananyi ku mulyango gwa kyaki. Omugole omukazi teyasobodde kuvaawo oba gayinza okugamba bonna tetulingizaako emikolo gye gigenda okubeera. Bannange bategese yali teyeewaanira bwereere ekintu yali akitadde mu ssente empitirivu. Lengera reception nga tukyafuna ku bifaananyi wano n'abagole ku maaso ga kyaki. Oluvannyuma twolekera eri ku reception bamaze ogitulaga ekintu gye kigenda okuggwera. Allahu akbar. Kugambye banyuma ebitenkanika. Buli omu yali akkiririza mu munne newankubadde waliwo embeera ezajja mu bulamu bwabwe. Buli kimu kisobola okujja mu maaso go naye ogenda kikwata otya. Esinema zino kitufuukira ekyokuyiga. Mu kiseera kino mwana muwala yali amaze okuwangula olulenzi. Pafula Richard ag'obuzaale kugambye akuzanyidde sinema nkuyanja ng'ate kabaka mu kweditinga nga kwotadde n'okuziwandiika kossa n'okudayirekitinga ate nga mulungi mu bya kamera. Kakati oyo gwakutte mu kiwatu Kisonko Betty ag'obuzaale oyo kabaka mu kuwandiika sinema nga neno yennyini gy'azanye ye yagiwandiise. Tetulaba ku kifaananyi ky'abagole ebeekubya kaserefi awo. Ogambye omukolo gwali gwa kitiibwa kubanga lino essanyu baali baludde oddirabako. Musajja waffe ayise mu buzibu nga kwotadde n'omukyalo oyo. Naye kati mu kiseera kino byonna biri mu ngero era bagenda kubinyumyangako obunyumya nga bejjukiza ennaku ze baayitangamu ezaali zijjudde obuvuyo wakati w'omusajja okubanga anaayiza ono n'oli naye nga kiki ddala ky'oba onoonya. Ddala bw'oba olonze omwana w'abaana beera n'oyo okusinga ate okumutandika omukaabya amaziga oba yali ayenda kasembayo. Bwe bato bakkirira naye nga tukyali ku kyaki temuse bayinza okulindira eno ng'okkirira oti besatsa ogira bakkirira amadaala. Bwe batyo boolekera ne sinema yaffe tugitambudde. Ogambye Vigirage anze njiyimiriddemu agiise amaanyi g'omukwano kuva mu Laiwoz Movie Production. Bakabaka abakutuusaako bakuzanyidde nnyingi ate nga bakyakuleetera bambi twongere okubawagira era sinema zino tufunemu ebyokuyiga tuleme kulaba bulabi tulekaawo. Kakati waliwo akalombolombo omugole akanyuga ekimuli ekinaawuzibwa nti akironda kitegeeza yaddamu okufumbirwa naye nga bambi n'ekikwano kye kyaliwo kino ekyamuyamba okuva mu kyalo we baayagalanga ku musajja omu kyasalawo ne kimuleka era kye kyali kimetroni kye mu kiseera kino kyennyini eky'embaga. Wakati mu ssanyu
Effirimu eno nga bali wakati mu ssanyu mu kiseera kino kyennyini bijeraji nga nze ndi ku microphone okusobola okulaba wa gye bigenda okuggwera tulengera nga basanyuka batandise okuwanika emikono waggulu kiki nansasi n'afuuka nansasi ekyaki basobola okujamuka ne bavaayo mirembe era tulengera emmotoka eziri mu luseregende bwe zityo zaali zoolekera wa emikolo emikulu gye gyali gigenda okubeera ku receptioni gye baali bategekedde abagenyi bagwa okubeera. Naye nga mwebale nnyo mwenna abawagira ebina-Uganda era mwebale na kutwagala. Ne firimu yaffe eno bwetyo neetuuka ku ntandikwa y'enkomerero nga twebaza bano Wamanga mwebale nnyo byonna bye mukoze. Ababadde bakakuzannyidde abazannyi aba bulijjo ndibalekera Tracy Bafula Richard Sonko Betty Nantege Aliet Magambo Grace nga kwotadde n'abalala bangi mubeere bulungi.